amatooke enkota 21, ennyaanya box 4, omuceere kilo 15, watermelon 16, ensujju 10, avocado box 4, emboga 66, emikeeka 9, sukaali kilo 52, lumonde ensawo ya lumonde, bogoye ebiwagu 7, lumonde ensawo emu, muwogo 6, ebikajjo 30, ebinywa kivuuvu enkota 6, n'eddagala ebinywa 13 n'effene 13. Nsaza ly'ebusiro wavuddeyo ente emu, embuzi emu n'amatooke 3. Nsaza ly'emawokota ne wavaayo amatooke enkota 25, goonya enkota 2. Nsaza ly'ekyagwe wavuddeyo ente emu, essaza ly'ebugerere wavuddeyo ente emu, ebuvuma wavuddeyo kilo za sukaali 75, ebulemezi ne wavaayo ente emu, Gomba balese ente emu n'amatooke enkota 4, Buddu ne baleeta amatooke 3 n'endiizi 2, Kooki Kabula neereeta omuzigo kilo 30, Sese neereeta ebyennyanja entala 17, n'emukene Mutambala neereeta embuzi 2, Mawogola neereeta embuzi 2 n'enkota z'amatooke 5 mu emu, Omugatte Ssaabasajja ente 6, enkoko 5, embuzi 9, amatooke 17, ndiizi 19, ennaanansi 17, ennyaanya box 4, sujju box 10, avocado box 4, kilo za sukaali 227, muceere kilo 218, watermelon 16, emboga 66, emikeeka 11, omuzigo kilo 3, amapaapaali 15, emicungwa box 3, bogoye ebiwagu 7, ensawo y'obumonde emu, kisero ky'emmwanyi, kaawa emikebe 12 owangabi, muwogo eminwe 6, ebikajjo empango 8, ffene enkota 13, kivuuvu enkota 6, endagala ebinywa 2, amayuni ga bwayise 3, butungulu box 3, garlic box 1, ebibbo 6, mukene entala 17, ebyennyanja entala 2, ebinyeebwa eby'empeke kilo 3, ekibbo ky'entangawuzi green pepper box 3, omuti gwa sabbuuni box 1, ekitundu ky'ensawo ya lumonde, ekinywa kya nakati, ekinywa ky'ebbuga. Ssaabasajja ninawo wano ebiwandiiko ebirambulula ebintu bino nga gye byavudde, ssekinomu ekiraga ebirala ebisinga ku ebyo. Ssebo mmaliriza Ssaabasajja ansaba njozeyoze nnyo Kyaddondo asikulumye ku banne era n'amalala gakoze bulungi gafubye, nsaba gonna tugeebaze. Ayi beene tuli bamalirivu okwongera okubeera obumu n'okukola obutaweera okutaasa n'okunyweza Namulondo. Tetuli kutiririra ayi Ssaabasajja. Nze musajjawo Christopher Bwanika. Ssaabawolereza mwongere obugalo nga amaze okutuusa obubaka eri empologoma. Ayi Sekesa siima twanirize Ssaabaganzi Emmanuel Sekitoreko ne ku mukolo guno tuli naye. Ssebo tusanyuse nnyo okulaba. Masomoji siima tufune abantu bo bano ababulungi bwansi kiraabu bakubaganye ebirowoozo mu bufunze ku bulungi bw'ensi. Ayi Ssaabasajja Kabaka, ffe abali mu maaso go,
ffe babulungi bwansi clubs tuvudde mu masomero ag'enjawulo. Nze kamwa koogera nva ku Inspire Nursery and Primary School. Erinnya lyange nze Suuna Michael, tata wange y'omulangira Kanaakulya Michael, jjajjange y'omulangira Edward Nakibinge, jjajjange ye Sewatti agalamidde mu kito, va mu luggya lwa Zimbe Stanley, va mu lunyiririrwa omulangira Neeri Wankonge, va mu mutuba gwa Kabisuuna, omukulu w'ekika ye Ssaabalangira, nva mu Ssekabaka Suuna ow'olubereberye. Ayi Ssaabasajja, nzikiriza mpite ne bannange bakweyanjulire. Erinnya lyange nze kukkiriza Caleb, ndi muzzukulu wa Gabunga. Erinnya lyange nze Nalias Faustina Grace, nga ndi muzzukulu wa Mazige. Erinnya lyange nze Naziwa Angela, era ndi muzzukulu wa Mbaziira. Erinnya lyange nze Peace Nabyondo, era nga ndi muzzukulu wa Charles Buyondo. Ayi beene, guno gwe mutendera ogwokubiri. Guno omutendera gulimu okusobola okumanya bulungi bwansi kye ki. Era kantandike n'omusajjawo Kukkiriza Caleb. Kukkiriza, gw'olowooza bulungi bwansi kye ki? Bulungi bwansi kitegeeza okukola ekintu ng'olumirirwa eggwanga lyo era nga tokola lwa bwempaani. Weewaawo. Kampita omuzaanawo Nalyazi Grace. Wandisebo. Jangu otunnyonnyole bulungi bwansi kye ki? Yesebo. Bulungi bwansi kitegeeza ekisa ekitaggwaawo nga kiviira ddala ku mutima gwo paka eri abantu abalala. Tweyanziza nnyo. Ayi Ssaabasajja, kampita omuzaanawo Naziwa Angela. Wanjisebo. Naziwa, oli bw'ajja n'akugamba bulungi bwansi, gwe mu kulowooza kwe kitegeeza ki? Bulungi bwansi kitegeeza okugaba ky'oyagala era nga tosuubira magoba. Tweyanziza nnyo. Nkomyewo Okukkiriza Caleb. Mirimu ki gy'okola nga giyamba abalala oba n'ekitundu kyo? Okugogola enzizi mulimu mukulu nnyo. Okwokya kasasiro mulimu gwa kitiibwa. Okulongoosa enguudo mulimu musuffu nkwongere. Komaawo. Nalyazi Grace. Wanjisebo. Weetegese? Yesebo neetegese. Vaamu nno okutya. Yesebo. Tuweeyo ebika by'emiti bye tulyako ebibala. Fene, amapeera, kitafeeri, emiyembe, gambanga, koona, sejjembe, ate oyamba omero kamala. Kale, Naziwa Angela, Wanjisebo. tuweeyo ebika by'ebisolo bye tusanga mu nsiko. Empologoma kabaka w'ensolo, engo nkambwe bulala, entulege nkyaleeta. Weerekereze. Ayi Ssaabasajja, guno gwe mutendera ogwokusatu. Era ntandise n'omusajjawo Kukkiriza Caleb. Kukkiriza. Wanjisebo. Weetegese? Yesebo. Ndeeta ekibuuzo. Yesebo. Bintu ki ebikozesebwa awaka nga biraga bulungi bwansi? Enjeyo zeera awaka.
Muwandiisi waffe atubuulire ku byakuŋŋaanyiza ku bulungi bwansi. Bulungi bwansi kye ki? Y'enkola abantu mwe beegattiranga ne bakola ku nsonga ng'okulongoosa n'okugogola enzizi, ebitaawuluzi awamu n'enguudo. Buli ssekinnoomu yaleetanga ebikozesebwa gamba ng'ejjambiya, enkumbi, enso awamu n'ebirala. Bulungi bwansi y'emu ku mpagi oba enkola eyayambanga abantu bo okuyiga okukolera awamu ku bulungi bw'ebitundu byabwe. Obumu buno mu bantu bwayambanga nnyo kubanga abantu baasobolanga okwekolera ku nsonga ezinyigiriza ebitundu gye bawangaaliranga kubanga baalinga bassa kimu. Bulungi bwansi kwabanga kukolera wamu nga bwe banyumya ku nsonga ez'enjawulo awamu n'okusaaga ng'abantu ababeera awamu ne bamanyagana. Anti Abaganda tugamba nti abataka abaagalana be balima akambuku. Gye tukomye okubanguka awamu n'okukulaakulana n'embeera zaffe awamu n'enneeyisa zaffe ne gikyuka. Ekiddiridde kwe kwezimbako ebikomera anti buli omu yeefaako yekka era ne tufuna n'enjogera egamba nti nze nkola binnyumira. Ky'oba olaba emyalo egitwala mukoka tugiyiyeemu kasasiro ne gizibikira. Olw'obukyafu ne tufuna endwadde ez'enjawulo. Abaffe ogwo omusango gwani? Bulungi bwansi atufuula Abaganda abakolera awamu era ne tukulaakulanira wamu. Ekyo nno kitukuumira ku ntikko mu buyonjo n'okwewala endwadde. Ayi baffe, nkwebaza bw'olwaniridde abantu bo ng'otukubiriza okwetangira ekirwadde kirumiima mawuggwe. Gamba ng'okunaaba mu ngalo, okwewa amabanga, okwambala obukookolo awamu n'okwegemesa. Maama Nnaabagereka, naddala ffe abaana obw'obuwala, omuggalo we bunaggwaawo ebisaakaate tujja kubijjumbira. Ayi Katonda, kuuma Ssaabasajja. Tweyanza nnyo omuwandiisi waffe era nga tudda ku ludda lw'amaka. Nyina ekibuuzo. Jja gy'oli Naziwa Angela. Weetegese? Yes, ssebo. Bintu ki ebiraga amaka ageegombesa? Okutya Katonda kikulu, empisa bugagga bwennyini, obuyonjo kikulu. Leka nkuyambeko okugaba emmere, amaka agatageya, abaana abateepanka, bantama ate mmwe naffe baatutama, tudde bulungi bwansi. Ayi Ssaabasajja, cuucu Beene tukumatira, wangaala. Babulungi bwansi ab'enkya ndowooza ffenna tubalabye bulungi.